Obujulizi maanyi agasiikula abantu, agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Omulabi waffe omulungi atulaba ku lutimbe lwa 3ABN nkwaniriza mu program Julira Mukama. Nze Dembe Herbert omwanjuzi era nga tukyagenda maaso mu programu eno etuweereddwa 3ABN TV okubanga obujulizi abantu bwe balina ebintu Mukama waffe Yesu Kristo by'abakoledde ebikwatikako ebiteegaanika engeri gy'akyusizzaamu emitima gyabwe okubajja mu okubula kwennyini okutagambika n'abalaga amazima ga Katonda gakoze ebintu ebitagambika. Naye ate kiba kirungi nnyo mu kamwa kaffe kennyini ne tubeera ng'ebigambo ebyo ebigulumiza Mukama waffe Yesu Kristo olw'ebyo byakoze nga bwe biva. Era tuli ba mukisa nate mu studios olunaku olwaleero okubeera n'omukyala Stella Miiro. Njagala okujjukiza nti guli omulundi twagenda okumaliriza nga atubuulira ku ngeri y'olutalo Setaani lwe yali asiikudde olutalo kasiggu, omwana mulwadde ajula n'okufa, Setaani tatudde asitudde enkundi, emmotoka egaanidde weeyagirese, omupiira guganye okukyusa baleese jeeka emirundi n'emirundi. Naye oluvannyuma lwa byonna omukyala n'asaba n'agamba Katonda Setaani tawangulangako. Awo wennyini we tugenda okutandikira tulabe kiki ekyaddirira. Nyabo, lamusa ku mulabi waffe. Mbalamusaako mwenna abalabi ba 3ABN. Nsanyusa okubalaba kubanga manyi gye muli mutulaba. Era ne programu eno ya Julira Mukama nzitwala ng'enkulu nnyo mu bulamu bw'omukristaayo. Kubanga bw'otajulira Mukama kiba kitegeeza takola. Naye bw'omala omujulira bangi bategeera nti waliwo Katonda gwe balina okwesiga. Era ne bamwesiga n'abakolera ebikulu. Mukama abawe omukisa nga mutulaba era nga mutuwuliriza. Tuweereye Sara eggulawo mutongole. Tukweyanza Katonda waffe kubanga otuwadde omukisa ogw'okukomawo mu studio zino. Tusaba Mukama ojja oluŋŋamye amagezi gaffe okujulira mu butuufu ebikulu by'otukoledde n'abalala bangi basobole okwesiga obakolera ebikulu. Bw'otyo nno olyoke ogulumizibwe mu nsi muno ne mu ggulu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katonda waffe omulungi agulumizibwe atenderezebwe emirembe gyonna. Ku program Julira Mukama wano ku 3ABN TV obubaka obutajunguluddwa. Katuwumulemu katono nnyo bwe tukomawo awo wennyini bwe tugenda okutandikira. Twebaza Mukama ogwo nno si mukisa gw'amaanyi kubanga abantu b'okufa bafiiridde ddala ne mu ggwanga lyaffe lino lyennyini. Bafudde naye ffe tetufiisanga ate tetulwazanga nti ati ali wali ku bedrest taliino. Abamu tusenga twafa dda waffe tuli bamaama nga ate ffe bataata. Buli omu w'oli osaana aweenenye mu mutima gwo osobole okufuna obulamu obujja. Ndabanga Mukama ayogera naffe. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi.
ofuuke omukisa eri abalala. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulako. Oli wakati mu program Julira Mukama, program ey'okujulira ebyo Mukama waffe Yesu Kristo byakola mu bulamu bwaffe. Okusaasira okungi kwatusaasidde, okwagala okungi kwatwagadde, n'okutuwanirira kwatuwaniriridde ffe mu bunafu bwaffe okubeera okutuusa kaakano nga tukyali balamu bulungi nnyo. Katulabe munnaffe Stella Miiro bw'ajulira Mukama. Stella, wanjisebo omulundi gwe twasembayo ng'otulaze nti sitaani tatudde, akola kyonna ekisoboka abantu okubalaga omwoyo, abamu baguyita mwoyo gwa rege oba nguyite mwoyo gwaki. Kale kwegamba ogezaako okulaga nti nno ensi egenda kutuuka ku nkomerero. Omwana ali ku kitanda, kabe kasinge, embeera mbi nnyo. Oyagala kugendayo, ebintu byonna byesibye, naye n'otugamba nti omusajja emmoloka yagimaliriza, kati ate ne mulyoka mubanga musimbudde. Tubuulire ekyaddirira. Ekyaddirira Sooka otuzzeeyo kemabega katono nnyo otubuulire ebyaddirira. Kambazzeeyo katono nga emmotoka omusajja aleese jeeka esembayo nga nange ndi mu maaso nsaba, yaali mabega, omupiira gwali gwa mabega ng'asaba. Mala okusaba bwe nti ng'omusajja alyoke tulowooze ku nkumbi ng'esimu ejja. Esimu eyajja ng'eva waka. Bw'eva waka yali Dr. Busuulwa. Dr. Busuulwa mumumanyi. Ewaffe tajjangayo n'omukyala we baali babiri mmotoka yaabwe. Laba nno bwe basanga muwala waffe adda kwona omulwadde, ne bagamba kati kutwaleko n'eka, bamuleetaka. Kati bwe batuuka eka kwe kusanga embeera embi eri awaka. Kati omwana bw'akuba essimu ng'abuuza, mami otuuse ewa? Ne mugamba leeya, ate waka oza otya? Otuuse ewaka? Nti ntuuse, Dr. Busuulwa yandeeseeko. Kyenva mugamba mpa Dr. Busuulwa. Nenjogera ne Dr. Busuulwa ne mugamba, ssebo Mukama yakuleesa awaka, waliwo omwana omulwadde mu nju omwo ate ng'ali bubi, yeetaaga kuvaawo genda mu ddwaliro, nsaba onnyambe. Sitaani erina bwe ntawanyiza n'emmotoka wano, nsaba onnyambe ontwalire omwana oyo mu ddwaliro Kampala Hospital. N'agamba, mukyala Miiro totawaana, tonneegayirira, sisobola kuleka mwana wo nga muyi n'entambula. Ne mugamba, yingira mu nju ogambe abawala bamutegekere bakuwe bulanjiti n'ebirala n'ebirala, mugende, nze ngenda kukusanga mu ddwaliro. Oyagala mutwale mu ddwaliro ki? Konze Kampala Hospital. Jjukira Kampala Hospital yetusubiridde eddagala eringi liri, bulwadde bwe bumu, kyokka ate eddagala terimukozeeko. Kyenva mugamba gye tuba tudda n'eddagala lyaffe, neŋŋamba agamba abaana bapakire eddagala lyonna lye twaleese okuva mu Kampala Hospital, tugende nalyo. Ne balipakira ne bavuga. Awo omutima ne gukaakana, neŋŋamba at least omwana avuddeyo wa awaka, kubanga nakirowoozaamu we navugira jaamu yeekaleerwe mpereerwe n'amadda, bw'aba okutuka ajjako baakutuse. Naye Mukama wa kisa. Amiina. Dokita omwana amutadde emmotoka n'emigugu n'emwanyi n'oyo leeya, nange nenvuga. Jaamu yali mungi nkutegeeza, nga twebaka n'okwebaka, kubanga nayitewo saidi za Wandegeya waggulu awo ku ddwaliro eryo eriri awo. Neŋŋenda nga buli wamu jaamu tuyimirira buyimirizi, naye bwe natuuka ate ne dokita nensanga nga tanatuuka, kitegeeza n'eri jaamu yali y'amaanyi. Naye naakatuukawo banga siddene nnyo, nabo ne batuuka. Otyo Mukama yeebazibwe. Omwana ne tumukwata babiri nga takyasoboka kutambula yekka, ne tumuyingiza mu ddwaliro. Zaali zigenda zaali nga nnya kitundu olwa jaamu ennyingi eyo. Ne tugenda mu ddwaliro, omwana ne mugamba ba doctors, ono twabadde wano the other day, mwatuwa eddagala bwe riti, naye eddagala terimukoze, instead omwana the situation is deteriorating. Tukole tutya eddagala muli checking. Ne bamukebera ne bagamba, kakaya ate omwana atandise okusesema, olubuto luzimbye. Neŋŋamba, arsa zizimbye olubuto? Nti ye luzimbya, ng'abasawo bwe bagamba. Bagamba nayo manyi tugenda kuba admitting. Ne mbagamba it's okay as long as tufuna obuyambi.
ne tugenda kati takyasoboka kati baleese akatanda tusindika musindike bamutadde katanda tusindise awo dokita n'angamba kakati nga bwe baba admitinze nje kankole ki nje kangende kati mwami Miiro bamala kutuadmitinga nemukubira esimu negamba batuwadde ekitanda nagamba kale nja kubamba kyekingako ne tugenda kati omusawo kyava tugamba katuyite mu lab tumujjeko n'omusaayi tukebere n'ebirala lwaki agenda embeere eka eyononeka bwolonsajjuka zijjira nnyo bwe ziti nga nze bwe mbabuuza ng'omwana yena muvubuka omulaba w'amaanyi naye nga takyalina maanyi nengamba omwana abadde ki naye neebaza Katonda eyampa obuvumu nasigala nga mpulira muli ngamba God will handle Mukama embeera gyalisobola tewali embeera emulema nga nze kwe kukkiriza kwange tugenze mu laabu omusawo bajjeyo bamukebe bamuggyeko omusaayi saamanya nti sitaani omusaayi yegunyweddemu mu mwana bamuggyako omusaayi buli kagalo tewali wadde mazzi agamuvaamu kati nze saafaayo nnyo neŋŋamba ng'omusaayi agamba Jotham tolina na musaayi omaze ebbanga kinga tolya nemugamba nedda abadde alya okujjako kati wano walwalidde katikati embeera nga abadde anywa nagamba there is no blood nagamba kati tukoze tutya musawo nagamba anyway mugende kasita babawadde ekitanda embeera tugenda gikwasaganya kasita tumanyi nti ali ku ulcers tujja tutinga ulcers tujja kujja tumukebereko bwana afunyeyo oba mubiri gwekanze musayine nze sakitwalanga ekikulu ne tugenda ne batuwa ekitanda ne batwalira neyebakaawo nenebakaawo kakati twagenda okukola bwe tuti ng'omwana atandise okutambula agenda mu ttooyi mami nyambaako nkwataako njagala agenda mu ttooyi nemukwata tugenze mu ttooyi tetunatuuka asesema ne tutuuka mu ttooyi nemulekawo naye naafuna diarrhea aba yakavaayo n'addayo nemugamba talya takola ki abasawo negamba ulcers kyezo ngamba kaninde buke bwe bwakya abasawo bakeera ne bajja nemaka mwasuze mutyaga twasuze bubi omwana asesema nnyo ne mutoyi tavaayo naye ate talina kyalya amazzi tegagenda amugwamu bagamba nedda drip ejja kumuyamba ne bamwongerako drip ne babeera ku drip ne tusiibaawo emmere netugisaba tagiridde naye asesema agenda mutoyi neŋŋamba Mukama Katonda zino ulcers ki neŋŋamba dokita nemubuuza dokita omwana ono talwanangako ulcers okutuusa lwe mwatugamba nti alwadde ulcers naye ulcers nabaki ezikukwatirako nezikukola bweziti nga tezikakana ate embeera egenda eyongera genda okuba bubi nagamba nedda tofaayo mami embeera tugenda gikwasaganya ne bagenda omwana wange nabeera nga agenda nga talina maanyi okutuusa lwe yagwamu amaanyi nga takyayogera so it was on the third day jjukira mwami Miiro yaze dda ne tusaba nemugamba naye ebintu nze binsobedde omwana olubuto luzimbye lwonna luli bwe ruti kyotalya kyokka asesema addukana tukoze tutya nagamba twongere okusaba netusaba tuli mu ruumu yaffe naye nga mu ddwaliro omulwadde tebasobola butegeera bo batugamba ulcers eddagala baalikyusirizaawo liri lyonna batugamba tulisuuli twalisuula ne batandika ate kumuwa ddala ne tutandika eddala neŋŋamba but ulcers kati ate lwaki lino tulisuula katukyuseemu kiraba akawuka kano kaliki kali ulcer kawuka mbadde ndoza ulcer gaba mabwa bakayita batya waliwo akawuka aba scientists bakamanyi bakwogera naye nesibikwata naye bagamba waliwo akawuka ako kali very stable naye tukalwanyisa nenga ka ulcers bagamba ke kaleeta ulcers yes okay fine kati omwana ne bamutreatinga but on the third day omwana embeera netabukira ddala nga takyayogera takyatunula asa bubi olubuto luzimbye nnyo azimbye omubiri gwonna batandise okunoonya since morning banoonya omusuwa okugjamu omusaayi omubiri tegukyaresipondinga tewali musuwa nga betunulako batambulanga abasawo basatu
nga betunulako ne bagamba but what's wrong with Jotham kasita beebuuza babiri bwe bati bagamba but what's wrong with Jotham nange netandika okuseesinga ddenja ningamba oba abasawo bayinza okutandika okwebuuza kiki ekimuliko nga tetuzize wantu tumanyi ate nga be bamanyi kyokange neŋŋamba Mukama eno embeera ogisobola nga nze kyendiko neŋŋamba Mukama eno embeera ogisobola weewaawo threatening abantu nti oba nkuba amasimu it was only me and Mr. Miiro and ndowooza oba n'omusumba ndowooza musumba usaba gwe twagamba otyo mikwano gyaffe gyonna tetwagitegeeza nagamba I felt muli nawulira neŋŋamba ne bwe naabakubira essimu tebalina kye bagenda okunyamba atali Katonda weewaawo tuli mu ddwaliro tuli ne Katonda kati abasawo kabagezeeko bwe tuliba tuvuddeyo tuliwo obujulirwa nti Katonda yatusaasira balyoke batubuuze lwaki temwatugamba tekikwetaaga kusituka nti ate tumwongereyo otyo neŋŋamba kangomere ku Mukama naye emisana wonna banoonya emisi wagiganye buli afuluma akomawo agamba mune now you going to try nga naye anoonya gubuzi meanwhile omwana becomes unconscious takyalina kyeyeyamba takyawulira takyalaba takyakola ki aliawo ate nga yena azimbye mwami Miiro asiibyewo atunudde embeera eganye tutunudde n'agenda yavaawo saawa nga zigendanga mu 6 n'agenda mu lockdown mwami Miiro agenze kubanga alina okusanga abaana eri kati nga gwe ki ekiri mu birowoozo byo ekiri mu birowoozo neŋŋamba Mukama eno embeera ojagisobola nebaza Katonda teyampa kutya wadde okulengera nti waliyo olumbe rujja saalulengerayo wadde nze nga ndi naye ng'olaba sitaani asitudde amajimbi naye nga ndaba ekitawanya omwana naye si alisaazi zino nga nze kyeŋŋamba kakati twali awo at night that Wednesday it was a 3rd day at night oyo fiyansi we gwe twali tubategekera emikolo yo olwamugambako nti batuwadmitinze yagirawo bwe yajja ne mugamba ddayo ewamwe n'agamba siddayo mami nze sisobola kuleka Jotham bw'ati nenkolekawo wekka kambeerewo naawe neŋŋamba fine ne tubeerawo kaso nali naye kati ekiro ekyo otulo ne tunkwata ali ku drip emisana wonna emisi wagiganye bamaze kumuleka abeere ku drip kubanga ye chance yokka gy'akyalina nti we babadde batadde empiso basobola muteereramu naye no blood kakati ne tubeeraawo kati mbeera ngaeyeebase ne mugamba Judith ogira otunuulira ecupa eno bwebanga eweddemu onzukuse ngende mpita abasawo bateekeko endala fine n'asigala naye nange neneebaka wano naye nga Katonda bw'ali omulamu nagenda okuwulira ng'otulo gwe tutwala nga Katonda ngamba buzukukola be Jotham era olwakola bwe nti nasitukirawo saasooka nakumulaba nze nasituka busitusi ngende ku buliri bwa Jotham era ngenda kumusanga ng'omwana ayiriitira ate noono ayeebakidde kuli amukute bw'ati yeebase tumututte kyokka ate ono ayiriitira lindako obulabe waffe obulungi embeera buli ddakiika eyongerako sajjuka era nga kyetaaga ssuubi eryoyo afuga byonna omuyinza wa byonna era awaniriridde buli ekiri mu nsi muno buli ekirina obulamu ne kamunyeera jjukira nti nno yabiwaniriridde kakibeere kikere kakabeere kannawolovu byonna bwe tukomawo tulaba amaanyi ga Katonda na biki ebyaddirira ku 3ABN TV program Julira Mukama katudde. Mirundi emeka gy'olowooza ku mbeera gy'oyitamu ng'oli wakati mu lunaku? Kiseera ki ky'owaayo okufumittiriza kw'oyo akuwa amaanyi g'okozesa? Mirundi mingi ebizibu bye tusisinkana, okusoberwa, biva ku ngeri gye tutandiseemu olunaku. Bw'okuba ttooki mu bulamu bwo, olunaku lwo olutandika n'ani era olutandika otya? 3ABN ekuleetedde program ensulo ey'enkya buli ku makya ku
ku ssaawa 12. Funa omukisa okutandika olunaku ne Katonda ng'oyiga okuva mu nsulo ey'obulamu nga kye kigambo kya Katonda. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulako oli wakati mu program Julira Mukama. Omwanjuzi wo nze Dembe Herbert era tuli wano ku 3ABN TV. Omukyala Miiro, mukyala nno mukadde era mukyala musumba, kale n'olw'ensonga eyo tulina omuntu wano atuwa obujulizi naffe kennyini we tuli ne tutandika okuyugumira nga tulaba engeri Katonda gy'akolamu. Katulabe ebyaddirira. Nyabo. Ekiro ekyo ogambye nti ozuukuka ogenda okulaba omwana ng'ayiriitira. Konze kamukwate nentandika nemukwata nemusitula bwe nti munene jjukira azimbye musajja munene nemusitula nemusika ku buliri nemusitula nemwesigamyako bwe nti nentandika okumuyita Jotham tasobola kuwulira tasobola kuddamu n'amaaso tayagala kulaba. Jotham neŋŋamba Judith nemwa Judith kwata Jotham emukono nange kamusindike kubanga munene katumujje ku buliri wano waliwo akatebe ne tukasika ne mugamba tumutuze ku katebe awo alekerawo okuyiriitira. Ndowooza agira kwegamba atengerera asobole okubanga acokinga oba yeebase bubi. Nemusitula waliwo eddagala bali batuwadde lya syrup nga batugamba it was 6 hours nga bagamba after 6 hours mumuwe kati neŋŋamba kirabika tumuwe kati ne tujjayo syrup ngenda kugiteekayo nga mannyo gakutte ngesaako kuteekayo gaganyi mugamba Jotham munyeenya mira eddagala nga biyika buyisi byokka ate n'amaaso kataaga kanudde bwati nga manene era nagamba Judith neŋŋamba ono omwana bulijjo alina eriiso ddene bwe riti neŋŋamba omwana nga alina eriiso nemugamba nedda tumutuuze mu katebe nemutuuza mu katebe nga yali takyayambala mpale nga tekyamutuuka because yali agezza olubuto saati zali tasabula nga tumwambaza vest naye nga naye agiwagiddemu bwati. Kyewuunyisa omuntu afuluma asesema atalya mu kifo ky'okkogga ate nga azimba buzimba buli ssaawa azimba ne tumuteekaawo nga tumusibye essuuka jjukira kati talina kyayambala ne tumuteekaawo naye nkukakasa sitaani alwana naye Katonda mulungi yasinga amaanyi. Katonda bw'ogalawe oluggi Katonda agulawo eddirisa wadde ku kisenge agitemawo n'oyitawo kubanga nze nalaba namanya nti wadde ebiru bwe biti Katonda yamuwa dayoriya. Dayoriya eno yali efulumya bucaafu obwandimuse. In other words nsobola kugamba nti Jotham was poisoned. In short kakati tutambulire ku poison. Omuntu ali poisoned nga tetubimanyi naye ffe tujanjaba ebintu biri different. Muli ku alusa? Tuli ku alusa. Kati Katonda ye ng'agamba poison eno tejja kumukola bubi. Ekyawandiikibwa kye najjukira nasoma ebyawandiikibwa. Era omwana bwe twamutuuza mu ntebe n'amaaso ne gakanuka nnyo n'eddagala nga terigendayo amaanyi gagaanyi n'akajiiko n'endeeta tekayitawo neŋŋamba kati sa yakanula bw'ata amaaso nze nalaba sitaani kyekyasooka okujja. Nagamba Judith ne mugamba ono si mwana wange eno sitaani gye ndaba. Kye nakola ne nzijukira nga bagamba sitaani bw'ogibogolera egenda. Ne ŋŋamba sitaani ojja muvaamu. Naye omanyi nakola ki? Namukuba oluyi. Ng'okuba Jotham. Nakuba Jotham oluyi. Nenga nkuba sitaani sikuba Jotham.
kubanga nalaba sitaani enkanulidde amaaso bweti nga tegatemya neŋŋamba kankukube neemukuba oluyi neemugamba sitaani muveemu ojja kumuvaamu sitaani neemugamba tojja kutuzanyirako okuva luli oweeraga ng'ow'amaanyi naye njagala kutegeeza nti tulina katonda gwe tusinza ojja muvaamu neemukuba oluyi n'akola ati n'akanula amaaso neemugamba tonategeera sitaani ojja kumuvaamu neemwongera olulala n'akola ati n'akomawo nga ndaba ndwana ne sitaani kyenva ngamba Judith omukazi we neemugamba bikola oluyimba Josamu bulijjo kuva lwe twatuuse mu ddwaliro ng'akyayogera ng'agala oluyimba namba 13 oluyimba namba 13 nga lwagamba muyimbe olugamba nti Yesu wansuubiza nti ffe abantu bo bwe tubeera awamu oba kumpi nnyo. Amiina. Naye ngamba omwana nga oluyimba olwo olubadde luringinga mu mutwe gwe ayina kye yali alengedde tuyimbe kubanga Katonda ali wamu kumpi nnyo wano. Amiina. Ne mugamba yimba n'atandika okuyimba olwamala ne ngamba gyayo ekyawandiikibwa leeta bayibuli n'akamukuba empisi mmeka 2 leeta bayibuli ne ngamba bikula Isaaya bino byonjogerako byebyo ne mugamba bikula Isaaya 43 ne tubikula Isaaya 43 n'obikula soma Mukama nga mulungi. Katonda yarwana standing erwana Isaaya 43 byawandiikibwa n'ennyimba zatukola bulungi. Lunyiriri ki? Olusooka genda maaso. Naye kaakano bw'atyo bw'ayogera Mukama. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Eyakutonda gwe Jotham. Gwe Jotham. Gwe Jotham. Era eyakubumba gwe Isirayiri. Gwe yakubumba gwe Jotham. Nti totya. Kubanga naakununula. Nja kununula. Naakuyita erinnya lyo. Jotham oli wange. Amen. Ebyo bye byawandiikibwa be nasomesa we. Ne mugamba toli wa sitaani. Oli wa Katonda yakuyita akumanyi. Amiina. N'erinnya lyo ye gwe Jotham oli mwana wa Katonda. Yatugambye ajja kununula. Jotham tunula. Ne mwongera oluyi. Ne mugamba sitaani akuveemu. Ne ngamba omwana yimba. Ne tubiikula ennyimba. Ne tuyimba ennyimba. Ne tuyimba 16. Ne tuyimba ne muteekawo embeera sitaani gy'atayagalira ddala. Ne tuyimba ey'okusinza Katonda. Ne tusinza Katonda omwana ali mu ntebe bw'ati. Bino byamuyikidde dda n'okubisiimula sinabisiimuula ndi mu byawandiikibwa n'okuyimba. Kati abasirikale abakuuma nga bawulira ennyimba zikutte waggulu nga sinatuuka awo. Tuddeko emabega lwaki nnyimba. Omwana wano we nasutukira embeera egaanye ngenze ku station bagiyita nursing station mpiteyo omusawo ajja tuyambe kubanga embeera etutabuseeko. Nagenda okutuuka ku station ngutali omusawo n'omu abatusiibula wali bagende nga bamanyi omwana ono ali bubi tebalina kugenda wala balina okubeera kumpi kutuyamba kubanga embeera bagirabye. They all disappeared. Tewasigalawo omusawo n'omu wadde omwezi. Ntuuka ku station njeetooloola nsindika obusenge buno bwe babeeramu mbayita Dr. Nurse muliridda wamu tuyambe. There was no one. Ne ngamba sitaani olimba. Sitaani olimba Katonda waffe abeera kumpi naffe. Oba bano batwekwese tatuwabulira. Katonda waffe kwe kuddayo. Ne ngamba omwana yimba. Tuli wano ne Katonda ye musawo waffe gwe tulina leero. Nambe tewali musawo mulala bona batwabulidde bagenze. Ekitegeeza they are failures but we have a God. Amen. We have a strong God. Ne mugamba Judith tuli basatu mu room leka tukole Mukama ali ku ludda lwaffe tuyimbe tusabe ebyo byokulwanyisa bye yatugamba tukozese. Mwali mu private? Tuli mu private Kampala hospital obo otuuka bakuwa ruumu y'ekisenge kirimu buli kimu bathroom mweri mu drawers mweziri entebe mweziri byonna biri awo gobeera muli otyo. Ne tuyimba ne tusoma ne tuyimba ne tusoma omusirikale kyava ajja nasindika oluti nagamba you people you are shouting for all the patients. Can you keep quiet? Ne mugamba sebo tusaasire tukola bubi naye we cannot stand it because the God we have ye yetaaga kukolera ekyo. We are communicating to our God. Please help us. Ntukale kakati mukakanye eddoboozi. Ne mugamba sebo sijja kujemera naye ne bwokolota sobola butayimba sobola butasaba kakati katukendeze eddoboozi kubanga kyekyokulwanyisa kyokka kye tulina kye tusigazza. N'abagamba kale katumukakane soko kwatire mu Katonda
omulabi waffe omulungi atulaba ku lutimbe lwa 3ABN emboozi eno obujulizi buno bwe tulimu kaakano bujulizi obutulagira ddala ebiseera bye tulimu ebiseera ebyokulwana olutalo lwa mwoyo olutalo lw'omwoyo tebagenda duleetera mundu olutalo lw'omwoyo lwa kigambo kya Katonda kyekitala kyatuwadde ekyokulwanyisa naye kuba mwakafaananyi singa maama Stella Miiro yali talina kyawandiikibwa kyamanyi simanyi wawe yali agenda kutandikira singa yali talina kukkiriza muli mu mutima gwe nti ekigambo kya Katonda kikola simanyi wawe yali agenda kutandikira kale nno tusuubira embeera eyinza okusajjuka n'esingako ne ku kino kye baali baliko mu maaso awo kubanga tuli mu biseera ebigambibwa okubeera eby'enkomerero ate era ng'obubonero ffenna tubulaba baganda bange omulabi waffe kyekiseera tutandika okusoma bayibuli kyekiseera tutandika okweterekera ku byawandiikibwa bye tusobola okulwanyisa mu mbeera ng'esajjuse katugende mu maaso otyo kaakati sebo nga omusirikale agenze tumala okuyimba tumala okusoma ebyawandiikibwa byanjawulo neyo Zabbuli y'ekikumi-mu-7 olunyiri lumu 32 nendusoma nengamba Mukama tujja kuweera obujulirwa nti kino gw'okikoze kubanga abasawo balemereddwa ne batudduka n'otusaasira ne tuva mu ddwaliro Mukama tugenda kuyimirira wakati we big congregation tukuweera obujulirwa nakyeyama nengamba ekyo ne bwe ndukola ntya siiritereero okujjako nga njulidde Mukama ku mbeera eno kaakati mwami Miiro bwe tumala okusabaawo wonna nenkubira mwami Miiro tebereza awo wonna simukubidde oliwesize Mukama Katonda ye nagamba tewali muntu agenda okutuyamba atali Katonda bw'alemererwa kale namuyita nti omwana yafudde anakitegeera naye let me first try to sijja mu kubyantu nsi omulimu guno gwa Katonda lutalo lwa Katonda kati oluvannyuma kwe kumukubira nengamba no mwami Miiro nimukimanyi wakatuka notulo wakatandika okwebaka zaali ssaawa 9 ebyo byonna byabaawo ssaawa 9 ez'ekiro otyo ndowooza olaba essaawa eyo alutalo ndabira ddala sitaani we yali etwalira omwana oyo naye ekyokulwanyisa nga weekiri ekitala nga weekiri namanyira ekisala ku njuyi bayibuli tetulimba bwegamba nti bwe tusaba sitaani n'amajege gadduka kituufu omulaba asaasaana yasaasaana kati olumala omwana netandika okugamba kakati ogenda kunywa twalina yogati awo nemugamba kakati ogenda kunywako yogati Jotham owulire nemugamba kati ndeeta yogati kyokka jjuka yatayogera abadde atunula bwati n'amaaso gali agabadde gakanuse galinga agasseemu kati nemuwa muteekayo akagiraasi amanyo ne gata katono akayogati nenjiwa namira nemugamba nkwegayirire Jotham nkusaba omire mira Jotham tonswaza sitaani beerako kyomira namira gumu 2 3 nawulira nga bigaanye nemugamba don't worry thank you nenjijawo nenjiteeka wali musajja mukulu taata nembiteeka wali netumulongoosa netumusiimuula netumwalira obuliri nemugamba kati tugenda kwebasa netusitula nno tuwalula netuteeka ku buli nengamba kati kirabika luli yayebase bubi kwe kuyiriita netumwebasa bulungi naye this time tewali kwebaka tulina okubeera nga tutundula singa abaafu tutya tumutereze something kumbe ffe tetumanyi nti wali yali afa bannange wali yali afa yali agenda naye ffe nga sitaani abakubye ekire ky'otulo muzuukuke nga mukuba nduulu mukaaba bukaami nga kyalowooza ate n'ekirala nga sinaba kwerabirawo abasawo bagenda okutusiibula ng'embeera bagitegedde tewali muntu yenna ajja okubeerawo asobola kukiyamba kino okubeerawo ajja agambe bane mujje mutuyambe the boy has died so buli omu kati yeetegula avuddewo nendowooza nti baavaawo bajje bawulire enduru nga tubagamba omwana yafudde bajje batuyambe mu kuzinga ebyo byonna nembikubaganyamu neŋŋamba kiki kye baaliko kubanga they had given up naye nga katonda waffe teyeebaka katonda waffe taakoowa tabongoota he was alert amen our God was alert era gwe twalwana naye olutalo n'aluwangula amina the following day very early in the morning 3 doctors came in nga bazze kulaba kiki ekiriwo they knew the boy had died overnight because they left knowing he was dying
naye Katonda mulungi era bwe bajja bansanga ntudde awo tumaze omulongosa ali awo kyebava bambuza mwasuze muti eno how is Jotham eddwaliro lyonna buli musawo yajjanga ng'abuza Jotham kubanga embeera bali bagitegedde nti tebajja gisobola naye nga tebaagala kukyogera bo bakimulatinga money. We were there for 2 weeks and a half. Kampala Hospital. 2 weeks and a half. It was a big one. Emboozi gy'onyumya mpulira nange kennyini enfumiteero n'eno ne ngamba. It was a big one. But we were patient. Nze nagamba oba tunaatunda nnyumba ne byonna bye tulina eby'obugagga as long as omwana ono abeera mulamu. Jotham's life. Kye kyokka. Kwatiriramu. Omulabe waffe omulungi tutuuse ku kiseera kati we tulabira nti ddala olutalo. Olutalo lwa mwoyo. Olutalo lwakunda okusaba. Era batugamba omwoyo w'obunnabbi agamba nti yeewuunya nnyo, bamalayika beewuunya nnyo okulaba nti abantu tebasaba. Kubanga twali badde ffenna tubeera mu kusaba ssaawa yonna. Embeera mwe tutambulira y'amatigga. Kati nno bano mulwadde mwana ali ku kitanda. Naye waliwo abalala nga ate embeera esajjukidde mu kintu kirala. Kale n'olw'ensonga eyo ebintu bingi nnyo. Naye bwe tukomawo, awo wennyini we tugenda okutandikira tulyoke tulabe Jotham olutalo aluwangula atya na biki ebyaddirira. Tovaawo ku 3ABN TV program Julira Mukama katudde. Oyagala okuyimba oba oyagala okuyiga okuyimba? Hallelujah, 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 hallelujah. Weetaaga okumanya engeri gye basengekamu ennyimba. Solofwa do 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 mi mi so ebyengeri eyo twayimeko mu primary do re mi fa so la do do ti da so fa mi re do. Yes sir. Kino kirala okuyimba n'oyambuka bw'oti n'okkira amadaala ne akoba oyimbi ako kye kipimo akati do re mi fa. Omanyi amaanyi agali mu kuyimba. Ennyimba zino zeesigama ku byawandiikibwa. Ebyandikibwa si byesigama ku nnyimba. Program Yimba Nange ekuleetedde ekyokuddamu eri ebibuuzo byo byonna. Sinza Mukama. Tega 3ABN TV ku ssaawa 3 okutuusa ssaawa 4 ez'akawungeezi buli Saturday ng'oli nange omwanjizi wa program Yimba Nange Elizabeth Ndagiri. Obujulizi maanyi Agasiikula abantu. agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. Obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Kulikayo mu kaseera ak'okuwummulako oli wakati mu program Julira Mukama. Tuli wano era nga tuwulira emboozi obujulizi engeri Mukama gye yayimiriramu ne mukyala Saara, mukyala Stella Miiro ng'ali n'omwana we amulaba amugendako nga nno ne Katonda amulinze. Jukira muloodi nnyo ow'abaloodi bonna atuula awo n'atulinda naye nga tatwabulidde naye ng'alinze okulaba kiki abaana b'abantu kye bakola. Ekyawandiikibwa ekyo twakisomye
agamba mu Zabbuli 17 olunyiriri olw'omunaana gattako olw'15 olw'21 olw'32 kanduddemu ndusome 31 agamba nti kale singa abantu batendereza Mukama olw'obulungi bwe n'olw'ebyamagero bye eri abaana b'abantu bannange buli ddakiika tuyimiridde ku byamagero engeri Mukama Katonda waffe gy'atutaasaamu gy'atukuumamu gy'atuwaniriridde gy'atugabiriramu ebintu byonna Katonda byakola ku lw'abantu tugwanye tubeere nga tumugulumiza n'alyoka agamba mu Lwasatu era bamugulumizenga mu kuŋŋaaniro ery'abantu era bamutenderezenga awali ekituuti eky'abakadde kale n'olw'ensonga eyo gwe atanaba kumanya nsonga lwaki olina okugulumiza Mukama nsuubira nti tandika okubala emikisa gyo gumu ku gunnaagwo tandika okutunula ebbali n'ebbali tandika okulengera emabega gy'ofudde ne wooli ssaawa eno otandika okufumiitirizaamu oba ddala si Katonda yakikukoledde nyabo awo wenyini nga tumaliza kubanga kale tetulina kawanvu nnyo tusigaza eddakiika ntonotono kati twagala otubulire Jotham awangula atya olutalo. Jotham the following day abasawo baze batubuuza ekyo kyesaagala kulekayo bwe bambuuza mwasuze mutya ne mbabuuza temutulaba mwatulese mutya mwe mwatulese mutya buli omu n'akwata erirye ne babuuza nti Jotham ali atya nabagamba ekigambo kimu nti God is in control. Amen. Ne mbagamba abasawo n'abanoonyeza ku station ne mumbula but we got help from a doctor. Amina. Kyebava bambuuza which doctor came ne mugamba the great doctor. The physician. Temumumanyi your boss. Kati ne beetunulira bagamba gundi Dr. Gundi ng'onaabuuza Dr. Gundi yeyaze. Ne batandika okubeera nga beebuuza nange ne mbatunuulira bwe nti n'osooka obaleka ne mbaleka nga bwe beebuuza oba Dr. Gundi oba Dr. Gundi maama ani doctor eyaze ne mugamba temumanyi boosi wammwe tubuulire mambi tusaasire ne mbagamba Dr. Jesus. Ne bagamba yoyo ng'oyogerako yes ne mugamba kasita Dr. Jesus yayingiddewo embeera nedda mu nteeko. Amina. Ne bagamba yes tusaasire simanyi twayebase simanyi nzaatotoro twantutewa ate munange ne mbabuuza ne bagamba eddwaliro eddene ku katitimbe k'ensimbi akenkaniddeawo nga mwavudde wano ng'omwana ona muyi what were you expecting? Ne mutuleka mu kakunizo ne mbagamba n'abategedde nti mwalemereddwa musonyiwa okukyogera naye ne manya nti dokita gwe mwatulekedde ye mulamu talemererwangako nga ye Dr. Jesus era ye yatuyambye. But you can go ahead and check him. Awo ne batandika emisuwera ne gibula okutuusa bwe nasaba nga giganye ne ngamba Katonda nakusabye n'omunyamba omwana wange n'akeesa obuti ne ngenda mutooyi ne nsaba Mukama ne ngamba nsaba guno omulundi gwokka Katonda wange balaga omusuwa wakiri gumu guti kubanga banoonya emisuwa ne babikula eno emabega w'omutwe w'amatu emikono ne babikola ne gibula nga ntunula bwe nti naye bwe nava mutooyi ng'omaze okusaba nga Katonda ngambye genda obagambe batunule emabega eno mugundi wano bagenda kusangawo omusuwa nange nali simanyi sasoma bya busawo naye bwe navaayo bwe nti ne mbagamba naye mukole bwe muto omukono wajja kubaayo omusuwa nze mmanyawo waliwo omusuwa olwakola bwet indeed omusuwa gwali gubalindiridde bwe buti. Amina. Ne bajjamu obucupa bonna ne bajjamu banange tugulabe muteekemu obucupa buli different ne batwala for testing era results zagenda okujja nga bagamba alina omusujja plus wangi. That's what makes him unconscious. Nga bwe bagamba kati mukole ku eyo ensonga ne bajja ne batandika okumuteekako drips nyingi nnyo akagundi ne kajula amacupa eno bwevaako bateekako ne bwevaako bagamba tukuwadde 2 days omwana ono bwe guba gwe musujja ogubadde gumukola bwe guti ajja kuba ateredde ngamba fine. Indeed after one day yatandika okubeera conscious natandika okutunula natandika okumuwa emmere nga tagirya wakiri tukuwo tuzo tunywe kati embeera waliwo yatuuka ng'omusawo agamba amaze ebbanga lino lyonna talya kati nsaba mumuwa ekyokulya bw'aba takiridde tugenda muteeka olwo nno balese gundi ya oxygen eri awo sirinda enene nga bagita okwetegula ekibabu nga bagamba embeera Jotham erabika yeetaaga
emergency ne baleta gundi sirinda enene ne bagiteekaawo kati omusawo ate wangambira nti bagenda kuleeta obupiira bamuyise mu nnyindo kubanga he's starving to support his breathing. Yes. Kati nabyo ne mugamba mama ekyo kyosagana nakukiraba nkwegayiridde nyamba nagamba kati no bwoba tokyaga make sure abeerako kyanywa oba kyalya kati nenzija Miiro era yaliwo nembegayi nengamba nange tukole kyonna josama abeereko kyamira bagenda muteeka ebintu mu nnyindo oxygen eryawo saagala kulaba eyo embeera mukama n'atusaasira Miiro neyegayirira yesama omwana neyesama n'abeerako kyanywa. Amina. Awo ne tugamba awo tukwasiza babire nga abeereko kyamira eyo embeera ne tugidduka kaakati olw'obudde okugenda byagenda okukomekereza ng'omwana batugamba nti kidneys zifairinze. Organ failure. Yes, kidneys zifairinze. Both of them, the results ne bazireeta at 9%. Do you know what it means? 9%. Awo ne batuyitira mu mangu nnyo agenda kugenda ku dialysis after 2 weeks mutwale India munoonye milioni 10 and above. Batayuka bamuteekemu ebibumbe ebipya. Yes, bagende bakole munoonye n'agenda okumuwa ensigo. Kati ne twetunula tugamba ani agenda omuwa ensigo. Saakana kange akato brother omuto kyavaga mami nze yange bazitwale zange bazitwale. Bazimu bambi. Mami ezange bazimuwe. Ebyo nawe twabirowooza ntugamba but God you are great. Kubanga bwe batusiibulaho netugamba kati mutusiibe tetukyenda kye tunoonya wano tugende tunoonye ebyo kati ne batusiibula story endala waliwo byendese yaawo olw'obudde kati bwe batusiibudde mwami Miiro agamba I'm not satisfied with the results njagala kufuna a second test dialysis test. Not dialysis. Ensigo zino is that the percentage? 9%. Yes. Ayagala kakasi is that 9% really? Oba zisobola okusukkawo. Oba ziriko waggulu. Otyo. Kati bwe tugenda agenda wa doctor waffe personal doctor family doctor nga doctor agamba bana zemba janjabe kuva mu buto zino results ze munda ze I can't believe soko munda etere mpita mu bwangu Miiro akomawo anona Jotham amutute mu ddwaliro doctor amulabi nagamba no okusinzira bwe mulaba ne results they are different. Omuntu wa 9% yandibadde tafaanana ng'ono nagamba naye it may be true but Katonda ayinza kuba kyawaniridde naye kamba we gundi esimu ya doctor kali esuubula nagamba oyo is a specialist mu kidneys Miiro ogenda ogikubako Katonda n'atusaasira neyitamu si mwangu okukwasa bwe yitamu namu appointment namugamba mumuleete olunaku bwe luti Miiro n'atwala omwana doctor namuggyako byonna n'asindika results South Africa n'agamba naye meanwhile mugira mukozesa eddagala bweti ne bweriti mukomewo within 1 week ne tubeera ku ddagala ne tujanjaba naye ng'olaba azimbye n'okukola susu nga takola susu nga tumumonitoringa in each and everything and for sure omwana ensigo zaali zirwadde kubanga eddagala liri okumala eryo ebbanga lyonna lyamu affectinga ffe tunoonya birala naye obutwa buyingira so bwayonoona naye Mukama mulungi nti ye akulekeramu grace period kakati eyo grace period Mukama gye yakozesa results zigenda okujjanga naffe eddagala lyatugambye tulimuwadde n'ebyokulya tubimuwadde bye batugamba kubanga we engage the nutritionist natubulira byonna byalina okulya ne tutandika okubimuwanga bwe tusaba omwana results zagenda okujja it was at 43 from 9%. 1 week from no it went down to 3%. Neziva musonyiwe it deteriorated even further nezituka paka ku 3%. Naye saatya naye nutritionist bwe yayingirawo yaliwo already ogenda ebyokukola n'okulya nga byemuwa naye zino ze yamugjawo olwasooka zagenda okujja nga it was 3% embeera eyongedde kusajjuka but I was not moved neŋŋamba Katonda yatujja mu ddwaliro ye Katonda gwe tusinza embeera eno milioni 10 ajja zitusasulira buli kimu ajja kisasula Katonda waffe bwe tuba abogenda India tujja genda natusindikirako ne bamalayika abo abajja ne batuzaamu amaanyi bwe mba mugenda India tomufaayo tulina engeri gye tugenda okubalaga wewe munaatandikira mwe mugende
esente milioni 10 tugenda zijja basangayo. Awo nawe ne tukakana tugamba Mukama yeebazibwe. Amina. Naye all in all ngaze ngamba tetujja genda India. I know God, the God who is in India, he's here. The same God that is here. Okay. Bwaba okumuwonya ajja muwonyeza wano. Mukama mulungi. Kakati bwe yagenda okuddayo results ez'okubiri nga he was at 43%. From 3% to 43. Ne tutendereza Mukama ne tugamba Katonda oli mulamu. Kati ate tutwala India kola ki nga tulabira wane improvement yenkalidda. Era bali yali engineer Matoya and the wife. They are the ones who came at home. They had never come to our house, but they came that time. Abo bemba malaika Katonda be yatusindikira okutuzaamu amaanyi. Naye n'addamu n'asindika results endala. Natugamba after 2 weeks tugenda kulaba improvement. After 2 weeks nze nagendayo. Omusawo yambuuza kimu byabuuza mwami at 43 yamugamba musinza Katonda ki? Oye yatonda eggulu n'ensi. Namubuuza musaba dini ki? Mwami Miiro n'agamba we are Adventists and we worship the true God. Amen. Nabagamba kubanga they had made an agreement. Yamugamba njagala ompe omwana wo mukolereko experiment. Nange mpaddeyo gundi yange. Profession yange. Kubanga omwana ono bw'asajjuka. Kubanga results zonna ziraga nti alina okuba ali ku dialysis. Kyokka ate mumundeekedde nze mbagambe tetumuteekako. Okkirize nange mukoleko experiment nange kanzikirize bw'anaafa ebipapala byange bigenzi. So they had made an agreement. But Mr. Miiro yamugambye God will not let us down. Amen. Amen. Amina. So twagenda okuddayo gwokubiri nga Joseph was 72%. Katonda waffe n'abanga atusasulidde milioni 10. Otyo. N'abanga atusasulidde amabanja gonna. N'asaving obudde. N'atugyamu okutya. N'abajjako obuyinike. N'embaga n'ebaawo. Kubanga ze bwe namubuuza wano. Omwana embaga yali esembedde. It was supposed to be in December. Ne tugendayo mu November for the third results. Omusawo nemubuuza kakati fena tusanyuse omwana yina araba nga atandise okubeera muntu. Obulamu bukomyewo. Kubanga the results are promising. Kyenva mubuuza kati doctor tubadde noteekateeka mbaga should we go ahead oba tulindemu tukiweemu emyezi. Dr. Karyesubula yangamba kimu to give me my card. For their wedding. Amina. Kubanga embaga ebeerewo. Etuse. Oh my God. We are like, oh. Na era nambuuza nangamba naye musinza Katonda kimwe. Oye yatonda eggulu n'ensi. Oli doctor, but I thank to doctor because yangamba nti nze njagala bategeeza never even kungulumizako omuntu no. Kubanga sina kyenkoze ku mwana wa Amina. Embeera Katonda yajekwatiddemu and I have never seen it in my profession. Amen. I have never seen this in my profession. Tusaba Dr. Jim ajje ku kkanisa ayongera okufuna amazima. Era namugamba doctor webale okutegeera nti Katonda yajanjabya omwana sigwe. Akugjemu amarara n'agateeka wali. You are the specialist in the country. You have not seen that you've done anything. Even to notice. But you have seen it is God. So that is the God. N'okukitegeera obutegeezi nti it's not your input. Tolina kyokoze nenga Katonda yakikoze. Mama. Akadde tekayiza tukkiriza kweyongerayo. Yes. Nti Katonda mwesigwa. Amina. Katonda bw'obimuwa byonna tewali kimulema. Katonda abeera nniya. Katonda awulira. Katonda akola. Yatukolera ebikulu. Era nali namusuubiza nti Katonda ene testimony nja kujiwa abantu ensi yonna etegeere nti gwe Katonda yekka awonya. Tewali musawo awonya atali Katonda. Mukama abawe omukisa. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo omutonzi w'eggulu n'ensi awaniriridde ensi yonna mu maanyi ge agatenkanika agatalina muntu ayinza kugannyonnyola era terina muntu ayinza kugategeera. Kale twebaza Mukama olw'amaanyi ago ge yakozesa okusooka kwa byonna n'abaleka ne kakoonerayo ddala ne mulengerera ddala nti mu butuufu naffe kennyini tewaliwo alina maanyi teri alina kyayinza kukola. Nyumiddwa nnyo waliwo ngambye nti wagaana n'okukubira mwami Miiro n'ogamba ng'olabira ddala talina kyagenda kukolawo kuba naye muntu. Abasawo balemereddwa muli mu ddwaliro kati omwana bamubalekedde buli omu yeddukidde kati ate nkubire mwami Miiro. Amin. Kansabe Katonda kubanga amavivi nange ngalina n'akamwa nkalina no. Mukama yeebazibwe yayanukula essaala eyo. Naye yajja temulowooza teyajja. Olwamukubira yajja. Naye nga twali tumaze okusaba. Mukama yeebazibwe. Amin.
omulabi waffe omulungi tugenda kubanga tupaliriza nga tukoma wano. Tukwebaza nnyo okutugumiikiriza era n'otuwa akaseera ak'okubeera ng'oyota puroguramu eno obuliro. Okusaba kwange kuba nti no ebigambo ebyogeddwa, obujulizi buno obuweereddwa nti naawe osobodde okwerabira Yesu Kristo engeri gy'akola. Era nga tekyegaanika olw'obwo obujulizi bwe tulabye. Simon Peter kama ntino ffe tulabyeko n'amaaso gaffe, tukutteko n'emikono gyaffe, ebintu bino byebyo byennyini. Kale n'olw'ensonga eyo tujja kubanga tukoma wano. Katusabe tumalirize. Katonda waffe omulungi, Katonda waffe atwagala ennyo, atukoze obulungi obutenkanika. Taata, buli kimu kigwanye kikusinze, naddala buli ekirina obulamu kigwanye kikutendereze, kubanga yeggwe yatutondera gwatumanyi buli akatukwatako. Tukwebaza olw'okusaasirako okungi kw'otusaasidde, ate n'obugumiikiriza obungi bw'obadde nabwo gye tuli ffe aboonoonyi, abantu bo abatakumanyi, era abantu bo abatalantuse ne tuva mu makubo go, naye n'otusaasira ate n'otugumiikiriza. Webale nnyo okusaasira Jotham, webale okusaasira amaka ge, omwami n'omukyala Miiro n'abantu baabwe bonna. Era tukwebaza n'olwa munnaffe oyo alaba puroguramu eno. Tusaba Ayi Katonda waffe obujulizi buno bukwate ku mitima mingi nnyo, bangi bongere okukyusibwa okudda gy'oli, ate okusinga byonna otuteeketeeke olw'obwakabaka bw'obugenda okujjako omulundi ogwokubiri. Ffenna tusangibwe Mukama Kitaffe nga tusaanidde, ogulumizibwe era otenderezebwe emirembe gyonna okutuusa puroguramu eddako. Mukama era otukomyewo bulungi, twongere okugulumiza erinnya lyo nga tuwa obujulizi olw'ebyo ebirungi by'otukoledde. Webala Ayi Kitaffe mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, tusabe n'okukkiriza. Amiina. Amiina. Webale nnyo, beera bulungi, weeraba. So